nenatuuka kino ne kikaluba nga ne simanyi oba abanafe besi be bakolanga olugambo ne kyemmanyi ayinza okuba omwami ono Sipapa yali akozesa olukojjukojju nga yayagala bituuke Sipapa naye nga wabuvuyo nga ye omuntu ayaka yali ayagalanga bituuke eri wakyankala ne woonooneke ekitegeezanga okudde eno Sipapa ye ng'omuntu akyankalanya kusooka siri kutegeera ngeri gye kyagwangamu naye kusinziira mwami information gye yafunanga eyali manager wange yalinganga entume ate okusinziira ne ku Brown Sugar yatuddeko kateba ko kotuddeko way back okusinziira mu bigambo bye yangambako nti Sipapa ye ng'omuntu waba alina kyayagala akola buli kisoboka kyonna n'akituukiriza kubanga ebyo ebiseera bwe yamanya owa bosi wange nti ayina ebbaala awo yajjangawo ngayinza okujja nga tali mu ssaati nga zikulaga 6 paaka zazirina simanyi najja nga tali mu ssaati n'agulagulawo ebintu n'akyankalanya ebbaala awo ngayagala kulaga nti ayinamu simanyi kyali kigenderwa nti naye nga buli waba avuddewo ono amuleka anyiize boosi manejawo so naleetera okukaka manager okuba nga ayagala nsayininga emyaka 10 naye nga n'etaano n'ogumu tetunnaguweza okitegeera nengezaako kunyonyola manager n'angamba oba tosobola kusayininga myaka 10 kite tukite naye n'okita nga ndaba simanyi kigenda kuddako nti mu myaka 5 ogumu gwe tuli otutambuza ogusooka tutandise ofuna obuki okitegeera natukisa agamba sigenda teeka mu muntu ssente atali serious okitegeera kyayagala nangoba officially n'agreement nagikola n'agiyozaamu ng'anyiize nnyo bw'ati ng'anyiize naye yakikozesa busungu nze ng'omukazi ndabanga waliwo olutalo lw'okulwanira Serena Batoba simanyi eri ye simanyi naye kunze nali sirabawo nkolagana yonna nti oba yali anjagala itakikulaganga just bamugambanga kasajja kali eno kewaana kagamba mbu kagala kuteekamu obusente obo wakateekamu kagala bukuddiza Sipapa yali akulabyemu ki ekyo simanyi era Sipapa Entertainment yaliwo mu biseera ebyo oba gwagitandika nasangawo Sipapa naye nga ng'erinnya lye nti Sipapa nze nali simumanyi Sipapa nasangawo Melody nesangawo promoter yategese ebivulu netukomawo okuva mu bivulu nga tufuse ba mukwano Melody mukwano gwange Melody nga aliwa Sipapa oba nga ali miliyoni nga alina Sipapa naye nga tannaba ndoozi oba musayininga naye nga tebannaba kulyetingawo kibiina kyonna nti Sipapa Entertainment era nga tannaba kubeera serious nti amuteekamu ki sente ennyo kiri awo kubanga n'oluyimba olwasooka mu Sipapa Entertainment lwali lwange luyimba kyolo baluyita Uganda Night twalujja mu Nairobi Night kati nze we namugamba munnange onyonoonedde omulimu ngenda kukola ntya nangamba kyangu kumanaginga nga ye awulira akwewulira agenda kumanaginga naye nga tamanagingangako omuyimbi yenna gwasobola kumpeerako example kwalinga kwesaddaaka ng'olaba toyina kyakkola naye nga sente ziwali yali azirina nali simanyi Sipapa by then namulaba kuolo namulabaawo tufuza abimukwe naye nga tonnamutegeera ng'omuntu Serena Batago tumanyi sawa zino oba ensigo yasinga otegeera yamutegeeranga omuyimbi mu Sipapa Entertainment ate mukyala wa Sipapa Sipapa Entertainment yalimu abakyala I think abasukka mu mwalimu ne Brown Sugar naye yali mukyala wa Sipapa webyogerwa naye mmwe ng'abakyala ng'abamanaginga ye mwami wammwe mwakikolanga mutya briefly nze kyenyinza okugamba mu kusooka okumanaginga yandaga nti asobola nga bya management si byakuteeka byatuuka ne byegatta nga tokyalina bwokyewalira n'ofuuka omukyala w'ewaka n'okkiriza naye ng'olaba ebintu agezaako ate nze nabanga mugumiikiriza nga nsiima ekyo kyampadde bwangamba nti Serena next week tugenda kukola video nyina okulinda next week bwe batesobodde nyina okulinda ennaku endala ezikola ki nankolera kyankolera ne tutuuka ekiseera nendaba nga ebintu bitandise okudda okwesiba olwo ng'afunye Brown Sugar Sugar ate yali yajjajju yali waali naye era ng'ebintu bitambulira si ku peesa eri gye nali embeera za Sipapa entuufu mbeera ki gwenge yaliko mukwano gwe ate maama wa mbadde saagala kwogera nnyo ku mwami oyo tofaayo embeera ze entuufu muntu mulamu
ali friendly ayagala nnyo abantu atokuba musajja violent kisinziira omanyi banange ebyobufumbo kiba kizibu okutegeera gwe teyakubako nga Serena nze teyankubako okay era n'okuvaayo nalabaga ebintu bitandise okwesiba emirimu gyange gyekutte tewali kigenda mu maaso afuuse bize ayingidde ebyobufuzi nga ndaba sikyasobola kumalako nabako ku Facebook weba ng'oliko ab'amaziga ebyo bibaawo mu maka social media yali solution eriyo omuntu muffe eyataakatambyako naye agenda okukatanga kaali kadda n'olwokuba nti katuuka mwoba obudde ku media ne kabanga akafudde akapya naye ebyo sigenda gamba nti buli maka bibaamu eriyo abantu nga kaaba ewaka ebweru n'aseka eriyo abantu ng'olaba kapo yeeyagaza naye nga tomanyi kyeriko lwe luyimba lwange oluddako lwe bayita ebisenge singa byali byogera nga tetunatuuka ku luyimba olwo bwe ne Chameleone enkolagana yammwe eri etya enkolagana yaffe yali ku music terina kyesukakaawo teyasukkawo ate era mwami Papa yali abikwasaganya ebifaananyi ebyafuluma ng'omwami wo biraga nti eyali omwami wo nti yalimu engalo kuba byafuluma biriko caption ezigamba nti si Papa like ali mu bana abantu be bayita abayaayi sala akozesa ababbi ne abayaayi osobola okyogera ngera bwe bakyogera buli kale bwe bagamba nti ababbi nti yali omu ku babbi ababbi mu bagagga gwenge yali omukyala wafumba ewaka eyabeeranga n'omwami wo n'osula naye kino ngenda kyogera kola watya kyampisa bubi kubanga nze amanyi story yentuufu ebifaananyi ebyo byali byaki ekituufu sitoola etambulira ku ebyo bifaananyi si bweri kyekituufu ekyaliwo mbadde saagala binyuma ebyo kubanga sitoola empanvu nnyo ate eri nakola ki kibriefing okirete nga kiri kimu tukite wakati ffe kyetumanyi n'omulala wali kusanga kyali kubuuza so okikiriyalinga yali misunderstanding oba mistaken ni bagamba nti wayagalako omubbi kati wokikiriyalinga kati kiba kikuvuddeko nze omuntu gwe nali njagala nze gwe mmanyi si yono gwe bagamba kati si Papa kyekyali ku bifaananyi ebyo ebifaananyi balinamu buyina butakkaanya nani ne mwami Chameleone just oba obutakkaanya nakozesa opportunity ocreatinga weekyo naye story entuufu agikola ki agimanyi saagala tugendeyo eyo kuba ekituufu kiri nti omubiri gwali mukubeekube nga guliko omusaayi kati nga caption yonna ekijjirako omuntu kimuleetera okugikkiriza gambe nti yali afunye accident oba nkigambe ntya nawe kiri bw'okimanyi kiri nti yali mistake etya okinyinyonidde yali mistake ku bifaananyi ebyo Chameleone ekituufu akimanyi nawe Serena ekituufu okimanyi n'ekituufu kyeki fensi kyetutamanyi olunaku olwo lwennyini ekiro olunaku olwo lwe bamukuba nali naye ku simu era saagala byogera mwali mwenna mu motoka nga bamukuba nedda tubireke tubyogerako eyo navaayo siri kwagala byogerako nti oba nkyaliyo baki navaayo kati tujjawo kino ebyogerwa nti Papa yali musajja mubbi amenya enju z'abagagga eyo waggulu emiyenga bituufu kunze ebbanga lye namala naye twayawukana mu bulungi namusiibula nesigenda kulimba ebbanga lye namala naye siina kye nali ndabyeko ku byonna ebyogerwa ku ebyo kati abalala aboogera ebyo yalinga asuula ewaka buli lunaku ng'abamu ewange yali asulayo ate saali mukyalo omu naye nze ng'obudde obwange obw'ewaka mba naye okitegeera ate nga nzi omu ku bakyala abamu ku bo abasookawo Bamushiga byavayo n'agamba nti ajja kuvayo ayogera ekituufu yali atutiisatiisa ati yandivuddeyo ye n'abagamba ekituufu kuba nze njogera kyange kye nabeeranga naye ewange okitegeera njogera ku maka agange ebyo ebyogerwa ewange saabiraba oli serebu eyali afumbiddwa serebu munno relationship ya serebu ne serebu wangi tubalabye nga bigaana twakava mu Yadex Kateo ne Mona 19 twakava yaisoka yali ya Rayman Kenzo neyiika simanyi ba social media yebireetera okuyiika or something else naye nawe yo yayiika
ng'oli ne celeb muno si papa wakati yo socialite nse mumanyi kiki ekituuka mu bufumbo nga celeb ayagala celeb buteemanya tikyotegeeza muyinza otandika oddeetinga olw'ekyo kimuli kati oli alaba munnamusanyusa kuli naye nga temwemanyi mu mitima temuli ba mukwano ekireeta obuzibu nti ffenna bw'obeera serebu ne serebu tutambulira nnyo okubanga tetuwangana bitiibwa buli omu abamanyi alina status buli omu abamanyi ali brand okitegedde ekirala okubeera ab'emikwano mu mitima mulina okubeera aba friendly nga buli omu amanyi munne ekyokubiri okudeetinga omuntu gwokola naye omulimu gwe gumu nze kyannemye ebikusalwako nti kati oli wa Abitex byo bituufu ekyo nakinyonyodde dda wangambye dadi muzeeyi dadi kyonna kinonyedde oyo muzeeyi wange tayimu weerituuka nga njagala omwami nja kubambagamba era alibeerawo bw'alibanga ye mwami wange Katonda gwe yantondera nga Mukama akyankuumye ne muzeeyi alibeerawo ku mukolo alingaba bye baasala nti Melody yakupasule wa papa byo byali bituufu oyo mwanyinaze oyo mwanyinaze wange oyo no Melody vudde naye kuva dda mabega erimu eri management in fact yakola kinene nnyo kunkonekitinga ennyo ew'omukulu oyo si papa baleetanga obuvuyo obwo okutuuka okungoba ewa manager oli naye sejjusa mulimi olufuutifuuti yakolanga omuko sejjusa nti ewa sipapa nafunayo kye nafunayo nenva ewa sipapa kati ndi wa Mozayaani so buli we ngenda ninnya kuki ku ddaala bakubrandinga ng'omukyala oba diva abeera ne bamanager nekisuka ku bwa manager leero n'ofuuka maama w'ewaka nedda abadde omu yali omu eno oli muzeeyi wange oli yali mwami ate nga ki anyambako ku mirimu ne kati eri nakola ki wakitadde sinnakitadde navaayo dda mukyala life eri etya kati eno wa Abitex nga twanguwa yangu ndi bulungi nnyo just kyenejjusaamu nti nalwawo okuvayo okusalawo kale okumanya kikyendi singa kati ndi wala tewejjusa sejjusa sina kyenejjusa naye mbaagaliza kisima music kati essaawa zino gokola ne Abitex alinga akoona singa ndi it's atalina kyakoonakona oli watuulirawo abakyala bandi singo n'otuulirawo abakyala bannanobye yesterday nanobye ku makya n'otuulirawo abakyala banjagala kunoba basaagala kufumbirwa n'obagatta wamu mu package eriyo n'abaami abalisingo nga balyokke abo abasajja abayogera ekyo ekiro basuba ne bagenda mu guest house tebakulimba eriyo n'omuntu ali mufumbo naye ng'ali singo mu mutima ebintu by'emikwano mu bijjeemu obuliri babuteekamu sengenge nga gy'ali mufumbo naye omutima teguliyo so oluyimba lwa singo nalukolanga kwewa ddembe eriyo abakyala basingo maza nga bakuziza abaana baabwe tebalina ku mukono gwa musajja ng'abaana bali fayina omukyala ali bulungi yeekolera okitegeera eriyo omuwala tannatuuka kwagala kufumbirwa nga ye agamba nkyetegese kansooke neeyagale ng'omuntu tuuke okuba okufumbirwa okutuuka okwagala okufuna omwami ampase nga buli kimu koze eki nkimaze kati nga ndi ready for marriage njagala osibula abakulaba mu kamera yo mu bigambo byagala okukozesa ebiri best for you bannanga abawagizi bange mbaagala nnyo temumanyi kye munfudde muli nebbanga banga newe ntekayo obutesi positemu bwenjinjange eri muwanuke ngamba kikino naye nga juzi nze naliko mu mbeera nga baŋŋana n'okupositinga ekintu ku Facebook siina beera n'akawunti tolina beera ku WhatsApp butufu neeyagala neebaza nnyo mwami Abitex sisobola kulaga ssanyu saawa eno wabula omutima gwogera ne Katonda akimanyi okunfuula kyendi saawa zino mu bbanga ettono ennyo nali naggwamu essuubi n'akabiri nkalaba ngenda sooka neebaze muzeeyi Abitex bwe nali ngenda omumiitinga first time awo ku Masengere enkuba yankubira ku booda wagendera ku booda eno UBH jojidde mekitegeeza yagigulira enkuba yankubira ku booda Serena neneegubye mutima neŋŋamba olunaku luno ndirujjukira ojidde mu UBH yagigulira kalamu naye yampa kalabo kalabo adda weebuzabuza ogaragana kidda mubadde ku Baba TV